Ekulero muntu wa bulijjo mwebale tuliriza tugenda ku vote recount kubanga nengera waliwo kooti etudde waliwo kooti etudde essaawa eno waliwo constituency gye bagenda okukkiriza vote recount endala very soon oba nedda kooti etudde nsonga za vote recount ngenda kuba nate nkubuulira ngenda kuddaawo tugakuddaawo Najira Islamic Secondary School betambula nabo mu nsonga y'omunda bagamba nti essomero ly'Dene Boarding wali enajira ku Busibante Road okwewandiisa kugenda maaso abasomesa batendeke abasomesa arts ne sciences ate nga basomesa ne theology kuva ku Shuba Idad paka ku Thanawi omwana nga bamutikira Najira Islamic Secondary School balina buli ekyetaagisa omwana okusoma bulungi mwe muli computer science laboratory library security wamu n'emmere ennungi ekifo kigazi ddala era nga kyeyagaza okuwandiisa abaana kugenda mu maaso Senior soka paka kuyomukaaga wali ku Najira Islamic Secondary School omwana mutwale omuwandiisi okuba ku noti musamu noti mwenda musamu musanvu musanvu munana noti musamu tano mwenda tano mukaaga asatu mwemu abiri musanvu noti musanvu noti kyenda mwenda nsanvu musanvu nsanvu mu munana ojja kuba nate ofuna bulungi nnyo bannafe aba Najira Islamic Secondary School wali enajjera ku Busibante Road songa Prestige Majere Nsaji wa Mulembe amwekwate awomese migati alimu ekirisa ekizimbo omubiri abagenda ku mikolo mwekwate n'amababekeri kubanga akekereza n'ofuna amagoba agawerako maduka ne supermarket okwetule gwanga mu kugenda ku Kyapa General Enterprises opposite Nambusa Arcade ogenda kuba nate osangawo Prestige Sajo wo Mulembe gwali nge ekifuba kikulemeddeko kikusiiwa senyiga tawona wekwate Lugave Habo Cough and Flu Syrup okola tobitegeera kati gwalumizibwa lusaazi kwesa bubi otanaka lusaisayi vamu lusaisayi gasi mu lubuto wekwate Lugave Habo alusa syrup ajja kubakolera bulungi nnyo gwalumu amannyo galimu ebitulika sanyala bosenya gava mu lusaisayo gaiza kuluda lumwe kwate nana Habo mouthwash edagala tufu mukujanya endwadde ez'amannyo ate ng'era ne bagamba gwa munnafe alumu omuto musujja magulu mugongo omuliro omubiri nga webasa ekiro obulumi mu nnyingo wekwate Chokomil edagala ligenda okufuula abasirikale abakuuma omubiri gw'ab'amaanyi balwanisa endwadde ezikuluma genda mu pharmacy nawali drug shop n'okwetula eggwanga byakakasibwa NDA kakati gwali ebuli eggwanga bagamba nti osobola okugenda wonna wali store etunda ebyabanayu buli kimu ate kijja kuba kitambula nate balabala ekitongole kya Uganda Halal Bureau kivunaanizibwa okwekennenya omutindo gw'ebintu bitukusanga biri halali kuliko ebyokunywa n'ebyokunywa kampuni bakuyita bagamba nti batuukire basobole okukakasa by'okuloba nga biri halali genda kussa April Kagwa Road watandikira plot 2 Dairy Gardens era bagamba nti bulijjo okozesebwa ebyokakasiddwa nti biri halali kebera kyogula oba nga kiriko akabonero ka Uganda Halal Bureau keetooloovu mulimu ekigambo halali kiri mu lulimi Luwarabu nooti nyemunya 2335 nooti 5585 nooti 11 ojja kuba atobafuna bulungi Superstar Nursery and Primary School somero Dene Boarding eva ku kibiina kya Nursery kutuuka ku kibiina ekyomusanvu wali wayonje nnyo environment yeyisande okubeeramu omuyizi atandika okusoma omwana bamuliisa bulungi ne bamwambaza bulungi abannafe aba Superstar osobola bafuna ku nooti 7 nooti 977 nooti 7 nooti 977 778 ate munnange otwale omuyizi bamusomese nate wali esseeta n'enkwanjulira Kawampologoma akolebwa Obwakabaka bwa Buganda okuva mu nteekateeka emwanyi ajjudde akawonedde kende gulamu za 25 125 ne kilo emu abazadde abalina abaana badda ku masomero mubawe Kawampologoma akolebwa Obwakabaka amulungi nnyo nammwe abalina emikolo mu mwekwate munyumise emikolo genda ku muganzirwazza ekatwe kwaga pesheni ze kansanga BNB Supermarket Najira Bangafi Wakiso Sombe Supermarket Mukono ku Senana Buganda Road na walala ojja kuba osanga Kawampologoma musuubuzi noti 7 noti 3 nkaga mu 257 noti 3 ojja kuba ate obafuna bulungi waliwo ne noti 7 8 esimu lino tumusamunanya anamusatu abino 214 ogenda kuba ate ofuna bulungi bannafabo abakolera Kawampologoma Sanga Sumaya Habo Center nga bulijjo Adamu Baita bagamba nti bannaye mugenda abajjanjabe ku mitwalo 3.5 ye musawo gwegeno okusanga kujjanjabira ku sente za wansi ddala to ne bulungi emitwalo 3.5 nako lwalero ofaweri ali wali ekawempe tula kukuba lyali hamu okulirana gate yali hamu yokusatu ku mitwalo 3.5 fune Magima Plus Magima Extra onvubuka nawe akuze emyaka gende eddagala werere bonabo okuze emyaka nga bakuwa Magima
plus omuvubuka nga bakuwa magema extra agenda okuleka nti munnange akolako bulungi nnyo ekyenkanidde awo omugongo gukuluma ekisenge kitagala owulira nga tobitegeera ofiisafiisa buli kadde genda bakujja ne prostate ne magema senga Sumaya Herbal Center gyakuleetedde ate nga bagamba nti kamuvubo we kali kansonga za size omwami nadagga omuvubuka nga kibulamu gendayo bakuwe kamuvubo weekali alusa ziba zijjanjaba infection zani omugongo byonna onako olwali ofeebeerawo y'abantu 10 nga bakujjanjaba ku mitwalo 3 n'ekitundu kitegeeza nti eddagala balireeta wonna wooli ku mitwalo 3 n'ekitundu essimu noti 7 65 24 44 genda wali ekawempe okuliraana Reham noti 7 65 24 eddagala basobola okulireeta wonna wooli ku 0707 65 24 44 bannaffe abo ojja kubafuna nate bulungi nnyo nnyini ddala. The Inside Story. Inside Story. Ensonga y'omunda tukutambuza ensi yonna mu bbanga ttono nnyo. Amawulire n'okwekennenya ensonga ssemasonga mu program The Inside Story. Ensonga y'omunda ekutuusibwako MTN. Everywhere you go. Wabali nnyo kuba nti otaddeko ekkulera omuntu wa bulijjo ogenda kukkiriza akadde kano kennyini tusooke tukomewo ewaffe Kampala Uganda okutwaliza wamu tulabe ensonga za vote recount. Njagala owulirize bulungi ensonga za vote recount mbategeezezza ne mbagamba nti akadde kano kennyini waliwo ababaka bannakibiina n'okusinga ekya NUP abaagenze maaso n'okulabika nti baawangudde akalulu naye nga bannakibiina ekya NRM abawanguddwa okusinga bitundu sofa bibadde bikyali bitundu bya Buganda newankubadde nga NRM yasobodde okwetikka Buganda NRM yeetisse ebitundu bya Buganda n'ababaka kumpi 57 kati NRM be baseggwanga mu tundutundu erya Buganda wabula neera newankubadde nga kiri bwe kityo ababaka bannakibiina kya NUP abawerako bali ku bunkenke olwa vote recount. Bangi ku babaka bangi ku bakandidate ababadde beesimbyewo mu kibiina ekiri mu buyinza kya NRM baagala okuddukira mu kooti basiikinga vote recount kaddemu kabalibwe abamu tebannaba sofa babadde tebannaba genda maaso nakuba nti basaba obanga basaba obululu busazibwemu ekibadde kikyaliwo okusinga kati kuddamu kukola vote recount baddemu bakabale baddemu bakabale kyekigenda maaso era mbagambye nti constituency emu sofa bagenda kuddamu bakabale era bwe baddamu okukabala kitegeeza nti zino DR forms ziba tezikyakola DR forms nedda baddamu kubala ballot yennyini DR forms olwo zibanfu naye kale amateeka g'eggwanga Uganda gagamba gatya ngenda okubulya gye bagenda okuddamu okubala amateeka gagamba gatya etteeka ligamba nti kooti esobola okulagira wabeerewo vote recount kubanga kooti yeragira nti akalulu keeno baddemu bakabale kati etteeka ligamba nti kooti esobola okukkiriza oba esobola okugurantinga permission baddemu okola recount mu cases zino wammanga oba under these circumstances esooka evidence of electoral irregularities or malpractice singa kooti egenda maaso n'okwetegereza nti akalulu akalangiriddwa kabaddemu vulugu kabaddemu kacanga kabaddemu ballot staffing kooti esobola okusinziira okwo ng'oleesa obujulizi n'egamba nti baddemu bakabale ensonga esooka ensonga ey'okubiri tuli mu mateeka bagamba nti bakiyita discrepancies in vote tallying or results announcement mu kubala obululu wano n'okubugatta nga wayinza okuba kooti bwekizulwa nti wabaddewo ebitagatta bulungi mu kububala ng'ojjeeko eri mu kulonda kati wano mu kububala n'ekizulwa nti wabaddewo ebita kooti esobola okugamba nti tuddemu tuwo baddemu babwale kooti neeragira kakati ensonga ey'okusatu kooti kwesobola okusinziira margin of victory is very narrow singa
kubanga ekisinga okuba nti kimanyikiddwa nti singa candidate asinze munne winner singa asinze munne obululu obutasukka 50 ono asobola okuddamu n'asaba vote recount. Era ensonga esinga okuddisaamu akalulu yeeye nnene omulamuzi ebiseera ebisinga aba talina kyakkola. Etteeka limulagira bulagizi kasita oli ajja n'agamba nti bannange bansinze obululu tebusukka 50 nsaba vote recount. Bw'aba tasabye tewali agiddamu. Naye kasita asaba kati nga bw'olaba mu kitundu ekya Kalungu West Constituency Sewungu Joseph Gonzaga yeewangudde opponent we yagenze n'asaba mangu recount olw'ensonga nti Sewungu yamusinga obululu bw'abadde 46. Kaakati etteeka wano omulamuzi teyeetaaga kuwulira bingi kubanga etteeka liri kiriya nti oli bw'aba tawezezza 5 nga tatunulidde na ku nsonga ndala yonna. Oli singa akusinga obululu obutasukka 50 n'osaba vote recount bagikuwa. Kati mu kitundu ekiyitibwa Kalungu West Constituency yo kyawedde dda vote recount bagigula nti nze bagenda okuddamu kabala olunaku olw'enkya. Naye mbagambye nti DR forms ziba tezikyakola wano. Ebya DR forms biba tebikyakola. Mbadde nkyakuwa amateeka otegeere. Mbadde nkyakuwa amateeka ogende maaso n'okuba nti munnange otegeera otegeere kyekiyinza okulabika nti kiva nate mu kuddamu okubala akalulu naye ng'otegedde amateeka ensonga ziringa 3 circumstances nga 3 kuba ayinza okusinzira kooti neekugula nti nga negamba nti vote count egende maaso n'okulabika nti eddibwamu. Kati ngenda kukubulira ababaka bali mu kusatira nga bawangudde already ye Sewungu Joseph Gonzaga kooti olunaku oluyise Masaka yaragidde dda bagende maaso n'okuba nti bakaddamu kabala. Masaka balagidde dda kaddibwemu okuba nti kabalibwa. Ekyo kyaweddedde e Masaka bwe kigenda okubeera bagenda okuddamu okabala. Bagenda okuddamu okabala akadde kano kennyini nga ebigenda maaso n'okuba nti nate bitambula mu kitundu ekyo nate ekye Masaka. Kalungu West bwekituwe kiri mbagambye nti kagenda kuddamu kabalibwe kubanga candidate yasinga munno obululu bwali obululu bwe yamusinga bwali 46 kitegeeza nti awo bagenda okuddamu bakabale. Embeera nga bwegenda maaso n'okuleka nti etambula omulamuzi yamazidde okuba nti asalawo Masaka kagenda kubalibwa olunaku olw'enkya Sewungu Joseph Gonzaga. Omulamuzi yagambye nti akaddemu kabalibwe. Omulamuzi Habati Asimwe yaragidde dda kaddemu kabalibwe. Bannamateeka ba Sewungu Joseph Gonzaga nga bakulembeddwa mu Caleb Alaka babadde bagamba nti fayiro eno tebagiwaaba bulungi n'olwekyo bagende maaso n'okuba nti kagobwa fayiro eno egobebwe naye okusinza ku balooya ba Ismail Semakula eyaroopye Ambrose Tebyasa bagenze okuwoza ne bawoza okakkananga kooti eragidde bagenda kuddamu okabala. Kitundu kino ekiyitibwa nate Kalungu West. Kaakati emubende kooti etudde olunaku olwaleero. Kooti etudde akadde kano kennyini getulengera okuva emubende kooti etudde Mubende Magistrates Court egenda kulya electoral petition. Isaac Kamulege ya munakibiina kya NRM yataddeyo okusaba nga ayagala wabeero vote recount e Kasanda North Constituency. Patrick Nsamba Oshabe ow'ekibiina kya NUP e Kasanda yawangudde naye ekigenda maaso kati kooti y'emubende etudde ndowooza we naviira ku mpewo tunaba tutegedde batudde bagenda kusalawo e Kasanda wabeero vote recount oba nedda. Kasanda North Constituency naye wane e Kasanda North Constituency NUP wewoka we yawangudde mu Kasanda Woman MP NRM, Kasanda South NRM, Bukuya NRM. Kakati NUP we yawangudde wokka. Yes, NUP wokka we yawangudde wanampuliriza e Kasanda North Constituency era vote recount sawa yonna. Kati nkubuulidde nti kooti esinga kwesigama ku muntu aloopye nga obululu bamusinze tebuwera 50 naye era kooti yadde ng'esinga kusinzira kwekyo esobola okugulantinga recount
permission n'egikkiriza singa bakizuula nti omuntu aloopye basobola okusinga obululu omutwalo gumu n'ekitundu still n'ogenda mu kooti n'oteekayo proof eraga nti weetaga vote recount kooti n'ekitunulamu newankubadde ebiseera ebisinga kibeera kizibu olina okumatiza kooti olina okunyonyera ennyo kooti obamatize lwaki weetaga vote recount ate nga bakusinza obululu obuwerako kaakale kitegeeza nti si byakugamba nti bansinza ataano bokka be balina okuba nti baloopa ne baba bakusinza 10 oba obusingawo singa omatiza kooti basobola okukkiriza vote recount kati mubende kooti etudde Kasana North Constituency wa Patrick Nsamba Oshabe bagala vote recount kakati biwulirwa zino constituencies wa Manga naye oli abagala vote recount Kayunga Woman MP omulonde gubayita Harriet Nakwedde Kafeero mwana kibiine kya NUP naye tutegedde nti tatudde era ali mu bweraliikivu bw'ekika ekya waggulu olw'ensonga nti eyakutte ekyokusatu ye Jacqueline Birungi ayagala wabeera vote recount e Kayunga tannabagenda oba oliawo tetundaba kumanya agenda dde mu kooti naye okusinza kugetulina e Kayunga Jacqueline Birungi wa NRM ayagala wabeera vote recount newankubadde ekutte kyakusatu Nakwedde Harriet yafunye obululu 2,253 Independent Aida Nantaba nafuna gumu kakaga mu 138 Jacqueline Birungi w'ekibiine kya NRM nafuna omutwalo gumu mu 1,579 kyokka owokubiri Aida Arius Nantaba yakonsidinze defeat nakkiriza nti babawangudde mazima na bwenkanya NRM Jacqueline Birungi agamba nti nedda owokubiri oba wakkiriza gwomanyi njagala vote recount e Kayunga wayinza okuba vote recount abamu tebannaba kuteekayo era nti abasinga abaagala okusaba vote recount balinze ekigenda okuva mu vote recount ey'enkya egenda kusooka wa Ssewungu balabe ekigenda okuvaayo waliwo omukisa oba nedda naye mbagambe nti enjawulo weeri nti wa Ssewungu baamusinzaanamu 6 bokka kati awalala abaagala okuloopa babasinza obuwerako kakati wano e Kayunga bayinza okusaba vote recount Masaka City Woman MP Justin Nameera badalina kadi y'ekibiine kya NRM nti naye yandyagadde wabeerewo vote recount ayagala muna kibiine kya Rosemary Nalubowa obululu bwe yafunye basooke baddemu babubale Nameera agamba nti Rose Nalubowa please twagala tusooke tuddemu tububale mu nnaku 14 nga tezindaba kuyitawo awo nawo wayinza okubawo vote recount singa kooti ebeerekkiriza kubanga tosaba kakiiko ka byakulonda olina genda mu kooti n'osaba nti njagala kaddemu kabalibwe ebya DRFOM nga tebikyakola kakati Kalungu East Constituency Vincent Sempijja bamulanze ekyabadde ne kadi ya NRM naye kigamu okuba nti ayagala kusaba kooti ekkirize wabeerewo vote recount kubanga muna NUP Yusuf Kiruluta Nkerettanyi agamba nti tewangudde bulungi n'olwekyo baabo bazibubi badde bafune vote recount endala wano mu Kalungu East Constituency akirowoozaako kooti enaamu bateemuwe tulinze tulabe Makindye West Constituency munakibiine kya NRM yawanguddwa Doreen Kayita Kagabi ayagala nti balowooze bakyakirowoozaako banabe Makindye NRM kampu ya Doreen Kayita Kagabi ekirowoozaako nti okufuna vote recount against Zahara Luyirika munakibiine kya NUP eyawangudde awo oyinza okugiwulira kati Makindye East Constituency muna NRM omulala ya Judith Abaho ayagala nabo bwe kiba nga kisobose bafune vote recount naye mbagambe nti abamu kigambo okuba nti bakyalinzeko okulaba ekigenda okuva mu Kalungu West gye bagenda okuba nti baddamu okubala akalulu kubanga bakyalina ennaku eziragirwa mu ssemateeka ziba ennaku 14 eza vote recount ennaku 14 bwe ziyitawo ng'okita kati abamu nti bakyalinze okulaba abamu kubalowooza okusaba vote recount kwe kuli omukyala Judith Abaho abadde avuganya ne Kasirenganda ali Munyanyama mu kitundu ekiyitibwa Makindye East Constituency mu Kampala songa tutegedde nti ne kampu eya Farida Nambye Kawempe eri mu kukirowoozaako baagala okulaba obanga basaba vote recount against Nalukoola Elias Luyimbazi eyabawangudde ku kifo eky'omubaka mu Parliament w'ekitundu ekya Kawempe nate ey'amambuka nga bwe bitambula kale nembera bwetu bweri vote recount singa baddamu kabala bagambe nti DRFOMs ebyo biba tebikyakola naye bagambe nti omuntu alina emikisa emingi okufuna vote recount nekkirizibwa ye muntu gwe basinza obululu nga tebusukka 50 newankubadde ng'era etteeka likkiriza ne gwe basinza obungi okugenda okusaba vote recount wabula ateekeddwa
okumatiza ennyo kooti lwaki agala baddemu bakabale kirina okuba nti kikolebwa mu bbanga lyennaku nga 14 zokka. Kaakati mbagambye nti eri emubende kooti etudde bagenda okusalawo Kasanda North Constituency wabayo vote recount oba nedda. Isaac Kamulege munakibiina kya NRM eyawanguddwa ayagala bafune vote recount. Ebintu ng'ebigenda maaso n'okuba nti bitambula bwenna ataddeko Pale FM ekkula eri omuntu wa bulijjo. Nkomawo n'ebisinga ku bino ate mu ssaawa ey'okubiri amalala maanyi gakyaliwo Kyagulanyi ali ludda wa Katujje. The inside story. So mukyala. Yes, Daddy. You know the children